Wabula olunaku lumuluka tutuuke ku lunaku olw'okukuza amenula ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 26 buli mwezi ogwa January buli mwaka wano mu ggwanga Uganda. Osibye tano omulabi waffe ow'amasunsule kwaniriza nnyo ku Star TV kadde kamalire gaffe ng'okugakusomera ndi Josephine Namakumbi. Genda antise nago gega ministry okuli ey'ebyentambula ey'ebyenguudo wamu n'ey'ebyensimbi ezikubiddwa mu mbuga z'amateeka mu disitulikiti ey'e Masaka lwa butatuukiriza bisuubizo bya gavumenti. Bano kino kidiridde gavumenti okusuubiza okugaziya oluguudo oluyingira munisipaali ey'e Masaka ekintu ekitannakolebwako ne gye buli kati. Bannamateeka basatu okuli ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judy Mbabali, ssentebe Gombolola y'e Munyendo Ssenyange, Oweekitiibwa Michael Mulindwa Nakumusana n'omukiise Robert Kambugu beekumyemu ogutaaka ne bawalawala gavumenti okugikuba mu mbuga z'amateeka. Bano bawawaabidde ebitongole okuli ekyenguudo ekya UNRA, Ministry y'ebyentambula n'ey'ebyensimbi nga baagala bannyonnyolwe lwaki ekisuubizo kya gavumenti kyezzeekola okumala kati ebbanga ly'emyaka 30 ekyokugaziya oluguudo oluyingira munisipaali y'e Masaka kikyagaanye. Kakasa baatukakasa nti oluguudo luno luteekwa okubeera mu bajeti ey'omwaka guno era lukolebwe ne twesanga nga teruliimu. Ekintu kino kikyatutabudde nitunyiiga nitugamba ffe abantu b'e Masaka lwaki gavumenti tufuddeeko nitugenda mu kooti. Kabaka yaluyitamu naye neyenyamira n'agamba oluguudo nga lubi. Katikkiro waayitanga agenda ewaabwe agamba oluguudo nga lubi. Vice President ava mu kitundu kino ye yaluddukako dda katakyaluyitako ayitira eri mu luli lwe baakola olugenda embalala luno lwe yalutulekera ndowooza naye oba musajja wattu yabanja gavumenti mwakolera nga temuwuliriza n'olwekyo z'ensonga ezo. Wetwogerera fayiro y'omusango guno emaze okugulibwawo mu kkooti enkulu ey'e Masaka nga baagala ebitongole bino biveeyo binnyonnyole. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olutudde mu bimuli by'ekitebe kya disitulikiti y'e Masaka, ssentebe wa disitulikiti ey'e Masaka Judy Mbabali agamba nti gavumenti buli mwaka President ne minisitule zino ezimenyeddwa zigenze nga zikakasa ng'oluguudo luno bwe lugenda okukolebwako naye nga buteerere nga kino kye kibawalirizza okugikuba mu mbuga z'amateeka. Tandikawo oluguudo lwo terukolangako lipeeya yonna okujjako okujja n'eteekamu ettaka. Oluguudo luyina life span ya myaka 10 wasemba okukolebwa mu 1986 waliwo kampani ndoza ya PIDA yasemba okulukola. So kitegeeza emyaka 10 jaggwako dda ne weeyongerawo n'emirala 10 kati n'emirala 10 kati ekyo ffe tetusobola kukikkiriza. So kye kiwabiza UNRA ne gavumenti ya Uganda. Oluguudo luno luva ku nkulungo ey'oluguudo lunene olugenda embalala ne luyingira ekibuga Masaka okutuukira ddala e Mutokola. Ssentebe Mbabali akakasiza nga bwe bali abeeteefuteefu okuttunka ne gavumenti mu musango guno anti balina buli kika kya bujulizi ekisa. Ensonga etutwaza mu kkooti kubanga constitution yaffe egamba nti bw'obeera discriminated against kasita ng'alabika gwa kusosola kooti ne kukubira enduulu. N'olwekyo kino okusosoze bwennyini Masaka asosoddwa oluguudo luno lwa gavumenti pulezidenti yajja n'asuubiza nti lugenda kukolebwa mu bajeti teruliimu. Ye ssentebe Gombolola y'e Munyange Michael Mulindwa nti mu kkooti gye basuubira obwenkanya oluvannyuma lw'okwerabirwa gavumenti ebbanga ddene. Enkooyo okukubakubanga ku bantu okubaga nti mwekalakaasa buli budde baagala kwekalakaasa nti mugumiikirize gavumenti egenda kukola ogwo omwaka ne guyita kati nange nfuuse mulabe bagamba nti gw'otugaana okubanja gavumenti baba bawulira nti gavumenti bajanza lwa kwekalakaasa bwe bagaana okwekalakaasa ate kino ne kitakolebwa bagamba nti gwe naawe weekobanye bali kale no gavumenti katugiwaabire tugijjukiza obuvunaanyizibwa bwayo nti naffe twenkanankana n'abantu abalala bonna beekolera enguudo bwe baali bakola oluguudo olugenda embalala nga bwe lwava e Kampala ku ssente za European Union bw'otuuka eri Antonde baakola emirundi ebiri baakola ku Maine ne bayingirako ne mu kibuga akaguudo akagatta eri lwaki tokikola e Masaka. Bo abatuuze b'omu kibuga Masaka nabo bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eno. Tumanya da kitufu bagenda okuyisa oluguudo mu bajeti okulaga nti balutaddemu tetumanyi sente zaffe gye ziraga bakulaga gavumenti ejja kukola oluguudo lwayinula oluguudo lututudde abantu lubamazeewo era ate sayidi eri mpagidde nnyo n'omusajja Judy Mbabali ekyokukuba gavumenti eno mu mbuga agikubeera era nange tuli mabega we abasuubuzi tufiiridde emmotoka zaffe tufiiridde ebintu byaffe ku luguudo luno ekiguudo kyaffe ekiguudo
Eggulu eritakiddwa Senabulya Tone ku Star TV. Tekeddwa okugabibwa ku kujaguza olw'amenunula olw'omulundi ogwa 32 nga luno gavumenti ya NRM yayingira mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Bino byogeddwa Mr. Avunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga Esther Mbayo nga kukulidwa era nga kwaletebwa National Resistance Army kukoze kinene nnyo President wa ggwanga General we Kaguta Prime Minister General Moses Ali naye ya NRM ya zona nezikola ati ezega NRM ezimbye enguudo ekoze enguudo ezimbye amalwaliro ezisomero okutuusa ku bantu ebyetaago bulijjo